من عصاه وخالف أمره. أشهد أن لا إله إلا الله لمكفرات الذنوب قولها تفلحون. أنه من قال لا إله إلا الله فقد فاز فوزا عظيما، وأنه من يشرك بك اللهم فقد غوى. ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه، وعلى آله الأخيار، وعلى أصحابه العظماء، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. Amatenda malungi ge bakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo eyaliwo ng'ebisigadde byonna tebinnabaawo, oyo eyayitibwa omutonzi nga tannatonda bye yatonda, oyo eyayitibwa omulezi nga byalera tannabiteekawo, oyo eyasookawo atalina ntandikwa, ow'olubeerera atalina nkomerero, omulamu atafa ateebaka wadde okusumagira. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ebyengeri ebiyitirivu obungi byakyatuwadde, byakyatulekedde. Mu byonna byakyatulekedde, ebisinga okuba ebikulu gye tuli mu byengeri ebingi byatuwa biri bibiri: ekisooka kya bulamu, ekyokubiri kya busiraamu. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatulekedde ekyengeri ekisinga okuba ekyebbeeyi mu byengeri Allah byawantu ekyobusiraamu. Nzaani gwani, ntera okujjukiza baganda bange, nzaani gwani ng'ekyakuganya okuyingira ejjana lwakuba tonnafa. Bayitirivu obungi abatusinga ebitiibwa, abatusinga ensimbi, abava mu famire ez'ebbeeyi, abalina obuyinza, wallahi nga si basiraamu. Ekyabaganya okuyingira omuliro lwakuba tebannafa. Ekyatuganya okuyingira ejjana wakati mu bwavu bwaffe, wakati mu bunafu bwaffe, lwakuba tetunnafa. Kyovula Allah agamba nti rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun. Bagenda kwejjusa, bagenda kwegomba abatakkiriza Allah ne bafa nga tebamukkiriza ku lunaku lw'enkomerero. Law kanu muslimun, kale singa twali basiraamu. Naye ng'okwejjusa tekukyagasa. Allah yabawangaaza ebbanga erimala ate n'abasindikira n'ababaka. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ekyengeri eky'obusiraamu. Kyovula abalongoofu abalungi abaatusooka ekyengeri eky'obusiraamu bo baakitegeera. Umar radiyallahu ta'ala anhu we yaddangako n'alowooza bye baakolanga ng'obusiraamu tebunnajja. Battanga abaana baabwe nga batya bagenda kubijja wawe bagenda okubaliisa, babazikanga balamu. Baanywanga omwenge ne bagwa ku makubo ne bayoolawo ku makya. Baakolanga ebikolobero bingi. Kati buli yajjukiranga ekyengera
kyalimu eky'obusiraamu Allah kye yabawa agambanga nti kunna adhilla, twali bawansi. Fa a'azzana Allahu bihadha ad-din, Allah n'atufuula bakitiibwa, Allah n'atufuula babbeeyi mu society ne mu maaso ge lwa ddiini eno. Weesiimye akyali omusiraamu era amanyi valiyu n'ekyebbeeyi ky'olina, weesiimye. Atamanyi ky'olina, akaseera kakyaliwo, okyali mulamu, okyasobola okukiteeka mu ebyo ebyebbeeyi, mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde. Ekyengera kino ab'ebitiibwa, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatujjira nakyo. Yalafuubana, yalwana, yasulanga teyeebase ebiseera ebimu ng'afuuba okulaba nga naffe eno gye tuli ewala obusiraamu bututuukako era bwatutuukako. Omulimu yagukola era Allah yakakasa nti omulimu mubaka wange gwe nasindika yagukola, era yali akomekkereza obulamu buno. Allah yassa aya ng'alaga nti omulimu ogukoze. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Eyo aya Allah ali alaga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga naffe atulaga nti omulimu gwe yasindika omubaka we Muhammad sallallahu okukola yagukola. Olwaleero akmaltu lakum dinakum, mbajjuliza eddiini yammwe. Wa atmamtu alaykum ni'mati, era n'ekyengera kyange nenkibajjuliza gye muli. Wa raditu lakum al-islaama diina, era kaakano mbasiimidde obusiraamu bwe mulina okuwangaaliramu ebbanga lyammwe erisigadde, mubanga mwagala okwesiima mu buwangazi bwammwe, ate ne ku lunaku lwe tugenda osisinkana Allah. Aya eyo basahaba baasanyuka oluvannyuma lw'okukka kwayo, okuggyako Abu Bakari radiyallahu ta'ala anhu, ye yakulukusa maziga, kubanga Abu Bakari oyo gwe mulaba a'lamu sahaba, ye yabasinga okumanya basahaba bonna. Ye yakitegeera nti Allah yali alanga kufa kwa mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nfanfa yewe, mukwano gwewe, kyovulaba yakaaba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusasa n'emirembe ku mubaka we w'ekitiibwa ennyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubakubiriza ab'ebitiibwa nga naffe tetwefudde banjawulo kweraliikirira olunaku lwe tugenda osisinkana Allah. Olunaku olwo tuba tulwogerako, tuba tetunyumya byafaayo, wabula lugenda kujja. Naye tuba tulwogerako tetugamba nti insha Allah, kubanga lulina okujja. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bamutya, atuteeke mu bamwawula, era atuwe enkomerero ennungi. Yali nkola y'abalongoofu abaatusooka, baalamiranga bannaabwe bwe basisinkana nga bwe tusisinkanye okutya Allah. Nange mbalamira nga nange sejjeemu, seefudde wanjawulo, okutya n'okweraliikira omulezi waffe. Mweyassa akalungi kuno ku nsi, atamutya wangaalira fi dhiiki al-haya, mu bulamu bwa kanyigo. Abamu tebasobola kwogera wadde okutugamba, naye obulamu bwe balimu bwa kanyigo. Naye ate ng'ensonga eviiriddeko oba eviirako embeera yaffe okuba ey'akanyigo mu nsi muno, kujeemera Allah, butatya Allah. Kyova olaba amutidde afuna ebirungi bibiri. Ekisooka aba agondedde Allah kubanga yatulagira okumutya. Ekyokubiri agenda kuwangala bulamu obulungi kuno ku nsi ate ne ku lunaku lw'enkomerero. Kyova olaba Allah atukubiriza obutafa okuggyako nga tubadde mu baddu abamutya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bamutya. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero biidhinihi tabaaraka wa ta'ala
guliko omutwe ogugamba obubenje bwa shiriki obuna. Obubenje bwa shiriki obuna oba emitawaana omushiriku gyafuna. Emitawaana egyo giri ena. Khaturu shiriki, akabenje ka shiriki oba obubenje bwa shiriki obuna bwe tugenda otambulira biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Naye nga tetunnatandika, ilamu rahimakumullah, mukimanye Allah subhanahu wa ta'ala basaasire nanga nsaasire, annahu yajib ala kulli muslimin wa muslimatin, kyabwatteeka ku buli musiraamu omusajja n'omukazi, an ta'allum hadhihi masail athalatha, okuba nti amanyi ensonga zino ssatu. Ekyokubiri n'okuzikolerako kyabwatteeka eri buli musiraamu. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ensonga ezo yazireeta mu kitabo kye kiyitibwa Usulu Thalatha yali akitandika, era yagaa nti kimanye nti zaabwatteeka gy'oli okuba ng'ozimanyi. Ekyokubiri okuzikolerako, wal amalu bihinna. Ensonga zino ssatu tetugenda otandika nazo. Nsonga esooka, olina okuba ng'okimanyi gwe yagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, nti anna Allaha khalakana, Allah subhanahu wa ta'ala ye yakutonda, ye yantonda. Olina okuba ng'okimanyi. Ekyokubiri, olina okuba ng'okimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugabirira, anna Allaha khalaqana wa razaqana, era yatugabirira buli kyolina mu byokulya, mu byambalo, mu buli kimu kyolina, kimanye nti kyava eri Allah subhanahu wa ta'ala, yakikuwa. Ekyokusatu, walam yaturukuna hamala, we yatutonda n'atuteeka mu nsi muno n'atugabirira, teyatulekaawo ttayo kuwangaala nga we twagala. Nga naye wookimanyi ti singa okeera ku makya n'ogula polotiyo n'ozimbamu ennyumba n'owasa omukyala n'omuteekamu, okuggyako ng'olina ekikyamu ku mutwe. Naye oba tolina kikyamu ku mutwe, tosobola kukkiriza mukazi oyo kuwangaalira mu nju yo nga waayagala. Oba tolina kikyamu ku mutwe, tosobola kumukkiriza kuwangaalira mu nju yo nga waayagala. Lwaki? Akaseera kaaliwo nga taliiwo naye nga ggwe wooli. Akaseera kaatuuka butuusi n'omuteeka mu nju eyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti alina okuwangaalira mu nju eyo nga ggwe bw'oyagala, so si ye nga bw'ayagala. Era waatandika okugiwangaaliramu nga ye bw'ayagala, obuzibu buzze, ayinza obutagiwangaaliramu. Bwe kiba nga kiriwo ekityo, bw'atyo Allah waatwagala tuwangaalire mu nsi ye nga ye bw'ayagala. Lwaki? Akaseera kaaliwo nga tetuliiwo nga waali. Akaseera kaatuuka n'atuteekawo. Oluvannyuma lw'okuteeka mu nsi eno byonna ebyali birina okutuyambako okugiwangaaliramu obulungi. Kiba kitegeeza ki? Nti tulina kugiwangaaliramu nga ye bw'ayagala, so si nga ffe tukola ki? Wetwagala. Bal arsalna ilayna rasula, kyova olaba yatusindikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'omulimu gwe omukulu kutubuulira butya Allah wayagala tuwangaalire mu nsi eno, tuleme kugiwangaaliramu nga bwe twagala. Faman ata'ahu dakhala aljanna, anawangaalira mu nsi eno nga Allah bw'ayagala agenda kuyingira ejjana. Waman asaahu dakhala an-naar, anawangaalira mu nsi eno nga ye bw'ayagala
Allah yamuteekerateekera muliro. Kyova olaba yatusindikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waddaliilu qawluhu ta'ala, obujulizi ku nsonga eyo Allah yakyogera mu suratu Muzammil aya 15 n'eyo 16. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa'akhadnahum akhdan wabila. Allah atugamba nti twabasiza ababaka, nga ababaka bagenda kubeera bajulizi gye muli ku bubaka bwe babatuusaako mu maaso g'owekitiibwa Allah. Kyovula Allah era atugamba mu suratul Furqan, yatulaga nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda kutuwaayo mu maaso ga Allah. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Nabbi agenda tuwaayo mu maaso ga Allah, wange omulezi wange, abantu bange bonna bavaamu Qur'ani bagisenguka, bawangala mu nsi nga bwe baagala, mu nsi yo nga bwe baagala, ate nga balina kugiwangaaliramu nga gwe bw'oyagala. Kasosenguka Qur'ani ne sunna, oba weekalakaasirizza ku Allah mu nsi ye. Ng'omukazi mu nju yo wayagala okutandika okugiwangaaliramu nga ye bw'ayagala, mu mbeera yakwekalakaasizaako gwe nannyini waayo. Kyovula Allah atugamba nti bagenda kubeera bajulizi gye tuli kuffe mu maaso g'owekitiibwa Allah. Kama arsalna ila fir'auna rasula, nga Allah we yasindika eri Falaawo mubaka Musa alayhi salam. Fa'asa fir'auna ar-rasula, Fir'auna teyali mugezi kyenkaniddaawo, yajeemera obubaka Musa bwe yamujjira nabo. Fa akhadnahum akhdan wabila. Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba yamuvumbagatira oluvumbagatira, yamukwata olukwata. Sheikh aya yagireeta mu mbeera yakutulaga nti naffe tunaabeera nga Fir'auna, naffe Allah agenda kutukola kyekimu. Ensonga ey'okubiri gy'olina okumanya, olina okumanya nti inna Allaha, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda an yushraka bihi ma'ahu ahad. Mu byasinga okutamwa n'obutaagala n'okukyawa eri omuntu gwe yakeera enkya n'ateeka mu nsi ye muntu okutandika okukolera bye yandikoledde Allah n'abikolera ebitali Allah, ekyo bayita shiriki. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam lumu yali atambuddeko ne Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Yamubuuza, ya Mu'adh, yali ayagala tubuulira obuvunaanyizibwa obukulu bwe tulina mu maaso g'owekitiibwa Allah. Yagamba nti, ya Mu'adh, wange Mu'adh, atadiri ma haqqu Allahi ala al-ibad, omanye obuvunaanyizibwa omuntu bw'alina eri Allah we obukulu? Ab'ebitiibwa basembedde mu kifo kino eky'ekitiibwa, mukkirize mbategeeze nti obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu eri Allah si kusaala, si kusiiba, si kuwaayo. Ebyo bikulu, naye si bye bisinga okuba ebikulu mu maaso g'ekitiibwa Allah. Obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu mu maaso g'ekitiibwa Allah kw'omuwawula, butamugattako kirala. Kyova olaba omukazi mu maka go ge wakeera ku makya n'ozimba n'omuteekamu, wagezaako n'agezaako n'ayagala okugaba ekyo ekyeyawulidde ggwe, n'ayagala akigabira atali ggwe, woba tolina kizibu ku mutwe, kizibu okumusonyiwa, kubanga ekyo kyagabye kyeyawulidde ggwe. Era nkikakasa ky'osinga okukyawa ku mukyala wo singa aba akikoze. Bwekiti bwe kiri ku Allah. Singa omuntu akeera ku makya n'akolayo ekikolwa kimu kye yandikoledde Allah, ng'okuvunnama, kuvunnama kweyawulidde Allah gwe tulina okuvunnamira yekka. Singa omuntu akeera ku makya n'avunnamira ekitali Allah,
aba akoze Allah kyasinga obutaagala mu nsi muno. Singa omuntu akeera ku makya n'asalira ekitali Allah aba akoze, kubanga okusala kweyawulidde, tulina kusala ng'ekigendererwa kyaffe kusimisa Allah era ku lulwe yekka. Singa omuntu akeera ku makya n'akikolera ekitali Allah aba akoze ekintu Allah kyasinga okutamwa mu nsi ye. Kati omusiraamu alina okuba nga kimanyi ti inna Allaha la yarda, Allah subhanahu wa ta'ala tasiima an yushraka ma'ahu ahad, kumugattako kintu kirala kyonna. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Muadhi mu mbeera y'okumutegeeza obuvunaanyizibwa obukulu bwe tulina eri Allah, yaga nti atadiri ma haqqullahi ala al-ibad, omanyi obuvunaanyizibwa obukulu omuntu bw'alina eri omulezi we. Wa haqqullahi ala al-ibad, omanyi obuvunaanyizibwa obukulu Allah bw'alina eri omuddu we singa abaatuukirizza obuvunaanyizibwa bwe obukulu. Muadhi n'amugamba nti Allahu wa rasulahu a'lam, nze simanyi naye nkimanyi Allah n'omubaka we bakola ki? Bamanyi. N'amubuulira obuvunaanyizibwa obukulu bwe tulina eri Allah subhanahu wa ta'ala. Buno bwonna obusigadde obw'okusaala buyimiridde ku buli. Singa buli bubulawo, bino biba tebikyalina mugaso. Nga olaba ekikomera ku nnyumba, ennyumba esobola okubeerawo nga tewali kikomera. Nga olaba sengenge ku kikomera, ekikomera kisobola okubeerawo nga tewali sengenge. Sengenge yeswala kwe kuwaayo n'ebisigadde. Ekikomera kwe kusiiba n'okugenda okukola hijja n'okuwa zaka. Ennyumba kwe kwawula Allah. Kati yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti obuvunaanyizibwa obukulu omuntu bw'alina eri Allah an ya'buduhu wa la yushriku bihi ahada, kumusinza na butamugattako. Obuvunaanyizibwa obukulu Allah bw'alina eri omuddu we, singa omuddu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe eri Allah, alla yu'adhibahum, butamubonereza singa otuukiriza obuvunaanyizibwa obukulu eri Allah. Tusaba Allah tuteeke batuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe gyali. Ensonga eyokusatu gye tulina okumanya nti anna man ataa ar-rasula, singa Allah akusaasira n'ogondera omubaka we nga bw'akyagala, wa wahada Allah, n'oyawula ne Allah, tuli ffenna wajaba alayka, wajibun alayka, kiba kifuzo kya bwatteeka obutasembeza mikwano gya ku lusegere lwo naye nga balabe ba Allah na mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyina kiba kifuzo kya bwatteeka gy'oli okukyawa mu mutima gwo, okunyiigira mu mutima gwo yenna atakkiriza Allah, omukaafu aslan n'omushiriku. Olina okuba nga wabakyawa mu mutima gwo, era gy'okoma okubakyawa obukkiriza gye bukoma okulinnya mu mutima gwo, gy'okoma okubaagala ng'olaba tebalina buzibu, obukkiriza bwo gye bukoma okubeera obw'oluzzi. Waddaliilu qawluhu ta'ala, obujulizi kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga ekyokulabirako eri Ibrahima alayhi salam, suratu Mumtahina aya ya 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mulina ekyokulabirako ekirungi eri Ibrahima alayhi salam, idh qaalu liqawmihim, jukira Ibrahimu we yagamba bassenga be ne bajjajjaabe ne bakitaabe, inna buraa minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, tubeesambye tuli wala nnyo nammwe n'ebyo bye musinza ebitali Allah. Kafaruna bikum, tubajeeme, tetugenda kusinza masanamu wadde olubaale wadde okwesibayiriza
n'okufuuwa emmindi. Tetugenda kubikola. Ibrahimu n'abantu be abamukkiriza nga bagamba abagaana okusiramuka. Kasita muganye okusiramuka, kasita mulemedde ku shiriki, tubeesambye ne bemusinza. Kimbadde njagalamu. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha, wazzeewo wakati waffe nammwe okunyiigiragana n'obukyayi n'obusungu wakati waffe. Tebigenda kuggwaawo hatta tu'minu billahi wahda, okutuusa nga mukkiriza Allah omu. Awaliwo obujulizi obulaga nga Allah bw'atugamba nti inna Ibrahima kana umma. Ibrahim gwe mulaba oyo alayhi salam yali kyakulabirako kirungi eri abantu bonna. Mugjeeko ekyokulabirako. Ekisooka kye tumulabirako kikuba nti yakeera ku makya n'agamba batakkiriza Allah. Tetugenda ngeri gye tutakkaanyiza ku bye tulina, ku ani alina okusinzibwa, mbeesambi n'ebyo bye musinza ebitali Allah. Wabada bainana wa bainakum al-adawa wal-baghdha, era wazzeewo wakati waffe okunyiigiragana n'obusungu. Makulu era tulaga nti omukkiriza alina okuba n'obusungu eri ebisinzibwa ebitali Allah n'ababisinza. Era yeyo definition y'obusiraamu. Al-istislaamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bittaa'a wal-baraa'atu min ash-shirki wa ahlihi, n'okwesamba shiriki n'abamukola. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, temufuulanga balabe bange nga nammwe balabe bammwe mikwano gyammwe egy'oku lusegere. Allah yatugaana okufuula abatakkiriza Allah mikwano gyaffe egy'omunda. Mu aya endala, aya ya 7 sura y'emu, Allah yatukkiriza okukolagana nabo kungulu. La yanhaakumullah ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Mweyo aya Allah yatugaana kukolagana n'abatali basiraamu bashiriku mbeera ey'okungulu. Sobola omuwola ssente, sobola okukolagana mu by'obusuubuzi n'ebiri ebifaanawo ebityo, naye nga munda mujjudde obusungu gy'ali n'okunyiigiragana gy'ali n'obukyayi. Ekyo kyekyokusatu omusiraamu kyalina okuba nga amanyi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebintu ebyo ebisatu. Tugambe ekisooka, olina okuba nga okimanyi nti Allah yakutonda, yakugabirira, era teyakulekaawo ttayo kuwangaala nga kisolo. Ebisolo ebizibu byabyo tebisukka 3. Kasita kinywa ne kyebaka ne kirya, ebizibu byakyo biba biweddeyo. Bw'atyo atakkiriza Allah bawangaala. Kasita afuna ekyokulya ne wagenda okwebaka n'ekyokunywa nga yeebaka ng'alinda olw'enkya. Kyova Allah atugaana okubafuula mikwano gyaffe. Ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya qad yaisu min al-akhirah kama yaisa al-kuffaru min ashabi al-qubur. Kubanga bo tebalina ssuubi nti oluvannyuma lw'okufa eriyo akalungi. Naye ffe byaffe tebikoma wano. Kyova ebizibu byaffe si 3, si kulya na kunywa na kwebaka, bisukkako awo. Lwaki? Tulina essuubi nti Allah singa akkiriza bye tukola n'obusiraamu bwaffe agenda kutuwa ejjana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bagenda okuyingira ejjana. Naam, obubenje bwa shiriki obuna. Ab'ebitiibwa mukimanye nti ebizibu omushiriku byafuna biri 4 ebimanyiddwa era ebitera okwogerwako. Ekisookera ddala, tabeera musiraamu. Kyekisookera ddala. Laisa bimuslim, si musiraamu omushiriku. Ne wasigala ng'ayambadde enkofiira, ne wasigala ng'atoola salaamu,
ne wasigala nga asaala, bangi basaala nga balina irizi. Ne wasigala nga agenda hijja era nga agenda okugenda ne guno omwaka, naye nga alina ebibbo by'abalongo wansi w'ekitanda, layisa bimuslim, si musiraamu. lakad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wama min ilahin illa ilahun wahid. Ekifuula omuntu omusiraamu si nkoofiira na kanzu newankubadde bubonero obulaga nti oyo musiraamu, naye si kyo kimufuula obusiraamu, kubanga mubanyi bangi nga bambala enkoofiira n'ekkanzu naye nga si basiraamu. Kakitegeeza nti enkoofiira n'ekkanzu si bye bifuula omuntu omusiraamu. Allah atugambye ekifuula omuntu omusiraamu, wama min ilahin illa ilahun wahid. Kwawula Allah kukimanya nti asinzibwa mu butuufu ye Allah, era n'okigondera n'omusinza yekka nga tomugattako na kintu kirala, kyekiraga nti omuntu musiraamu. Kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu wakeera ku makya n'agenda ew'omulaguzi oba mu ssabo oba omukubi w'ebitabo ng'alina ensonga ezimututte, buyinza okuba bwavu oba ndwadde oba ekitali ekyo, n'abeerako ne byamugamba nti kino ne kino ne kino ne kino, omusamize n'abaako ne byamuddamu nti neighbour oyo ali ku sayidi eya kkono yakukola bino byonna, fasaddaqahu, n'ogeza n'omukkiriza byayogedde omusamize, fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omaze okukaafuwala, wadde enkoofiira ejja sigala ku mutwe, wadde ekkanzu ojja sigala ogyambala, wadde ojja kusigala osaala, naye ekyo ekikulu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye nti kikufulumya mu buki? Mu busiraamu. Kati ekizibu ekisooka omuntu kyafuna ekisinga okuba ekinene, kubanga teri kizibu ku nsi kuno kisinga bunene kuba nti toli musiraamu. Ekizibu ekisinga okuba ekinene ku nsi kuno kwe kubanga toli musiraamu. Ekizibu ekisinga okuba ekinene, ebizibu ebisigadde byonna bitono. Ekizibu ekisinga okuba ekinene mu nsi muno omuntu kyabeera nakyo nga kinene kwe kuba nti si musiraamu. Lwaki? Kubanga kikyamuganya okuyingira omuliro lwakuba tannafa. Gwe kuba akafaananyi nga bakuwadde miliyoni 100 ne bagamba zirye, naye wozimalirawo woofiira, nkakasa ntosobola kuzirya ng'olina emirembe, era weegomba atazirina nga talina kino gwe kyoli. Kyova Allah yatugaana okwegomba ebyo Allah byawadde abatali basiraamu ebbanga lyamala nga atuwadde obusiraamu, kubanga obusiraamu kya bbeeyi okusinga biri. Okitegedde ab'ebitiibwa tuli ffenna yatugaana nti wala tu'jibka amwaluhum wala awladuhum innama yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah kyaba bakoledde ekiguumaaza, al istidraj, kiguumaaza. Lwaki akibakoledde? Ayagala ebbanga lyabwe liggweeko lye balaganyisa okuwangaala. Watazhaqa anfusuhum, agenda okubajjamu emyoyo gyabwe, wahum kafirun, nga tebasiramuse. Kyova omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi Abi Huraira nti idha ra'aita Allah, walabanga Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti al-'abdi ma yuhibbu fi dunya, ng'omuddu amuwa kyonna kyayagala kuno ku nsi, wa huwa muqimun ala ma'asihi, naye ng'akyagenda mu maaso n'okusamira, ng'akyagenda mu maaso n'okwesibayirizi, ng'akyagenda mu maaso n'okusinza entaana, ng'akyagenda mu maaso n'okwabya ennyimbe, ng'akyagenda mu maaso n'okukola shiriki, naye nga buli kyayagala ku nsi kuno akirina. Wayagala mmotoka agifuna, wayagala nju efaanana enti agifuna,
wayagala kulya akyakifuna nga buli kimu kyayagala Allah kimuwadde naye nga ali mu mazambi agafaana we gatyo. Nabbi yagamba nti fa innama huwa istidraj, ekiba kiyita kiguumaaza Allah kyamukoledde. Oluvannyuma n'asoma aya esangibwa mu suratu Tawba aya 44 embaserabidde. Allah agamba nti falamma nasu ma dhukiru bih, kasita baamala okwerabira amateeka gaffe, fatahna alaihim abwaaba kulla shay, kyetwazzaako twabaggulirawo omulyango gwa buli kirungi. Ne batuuka n'akaseera ne balowooza nti ekyokubawa buli kye baagala kyekitegeeza nti tubaagala. fatahna alaihim abwaaba kulla shay hatta idha farihu bima utu, okutuuka akaseera batandika n'okujerega abatalina bye balina nti mmwe abasaala abaddiŋŋana omuzikiti batula mu madarasa bakola ki, mulina kaki, mutusinza ki? Fe abatasaala fe ababawola ssente, fe abatasaala fe ababayamba mu bizibu, ate mmwe mufaayo okusaala. Kati okusaala kwemmwe kubagasa ki? Akaseera katuuka abafaanayi bata ne bayogera bwe batyo. Naye Allah agamba nti akhadhnahum bagtatan, agenda kubakwata kibwatukira, fa idha hum mublisun, bagenda okwejjukiza nga bali mu ssanda. Ng'okwejjusa kwabwe tekukyagasa. Kakati ab'ebitiibwa, ekizibu ekisinga okuba ekinene ku nsi kuno kwe kubanga tuli musiraamu. Singa wali omanyi olina ekyabbeeyi mu bwavu bwo, olina ekyebbeeyi wakati mu bizibu n'ebigezo mu nsi muno, ekyokubanga oli musiraamu. Ebyo bitono nnyo, ebyo bitono nnyo. Kyova olaba Kisiisi we yajja ewa Ibn Rajab, omu ku bamuhaddith. Kisiisi y'omu ku bakabona oba bafaaza, yajja eri omumanyi omu gwe bayita Ibn Rajab, namugamba nti nabbi wamwe yalimba, we yagamba nti adduniya sijinu lmu'min wa jannatu lkafir, edduniya eno kkomera lya mukkiriza ate ejjana ya mukaafu. Baga nabbi wamwe yalimba we yagamba bw'atyo, kubanga ye Kisiisi yali mwavu ate nga mukaafu, ate nga alaba Ibn Rajab musiraamu ate mugagga, kubanga yali kadhi, yali mulamuzi nga bamuvugana buvuzi. Kalaga nti wemba nsomye ebigambo bya nabbi wammwe oyo yalimba, kubanga yagamba nti adduniya sijinu lmu'min, edduniya eno kkomera lya mukkiriza, ate gwe omukkiriza ate oli bulungi. Ate jannatul kafir, ejjana ya mukaafu, ate nze omukaafu ndi bubi, kubanga bakaafu bangi nga bali bubi. Ku nsi kubonaabona ne ku nkomerero kubonaabona. Kati Ibn Rajab n'amugamba nti nabbi waffe tasobola kukola ki? Kulimba. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tewali kyeyogera okujjako nga bwali bubaka okuva eri ani? Okuva eri Allah. Tasobola kulimba, wabula kyeyali ategeeza nti nze byondaba ndimu mu byokweyagala. Tuli ffenna woba obigeraageranyizza ne biŋŋenda okufuna ku lunaku lw'enkomerero, wano ninga ali mukomera. Okategedde oba? Ate ggwe ennaku eyo gy'olimu, mu bukaafu bwo, mu bushiriku bwo, ennaku gy'olimu woba ogigeraageranyizza n'ennaku egenda okukutuukako yawmal qiyama, wano olinga ali mu jjana. Tulaba nga tulina ekyebbeeyi wakati mu mbeera zaffe ez'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangalize ekyengera kino. So ekizibu ekisinga okuba ekinene mu nsi muno kwe kubanga tuli musiraamu. Ekizibu ky'olina ekinene si kuba nti oli mwavu, si kuba nti tolina w'osula, si kuba nti abaana bo tebasoma. Kiki ekisinga okuba ekinene? Ekizibu ekisinga okuba ekinene mu nsi muno kwe kubanga toli musiraamu. Faayo nga bw'osobola obusiraamu bw'obukuume. Togenda sobola kubukuuma kakasa okujjaho ng'otudde wansi n'obusoma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubukuuma. Akabenja kookubiri mu bufunze, omuntu bw'akola shiriki afaanana ng'omuntu akoze omwezi ne guggwako, naye akaseera k'omusaala we katuuka n'atasasulwa. Simanyi oba wali okozeeko
akaseera k'okusasula wekatuuka ne batakusasula. Simanyi oba lwakozeeko. Nze nali nkozeeko ne batansasula naye saawulira bulungi. Kyemmanyi naawe yali akozeeko ne batakusasula tewawulira bulungi. Kati omushiriku waabaako kyakoze kyonna mu ibaada gye ntegeeza, kusaala, kusiiba, kuwaayo, mu maaso ga Allah talinaayo mpeera, ate agenda kubwa n'ekibooko. Oyinza okuba tewakubwa kibooko bwe bataakusasula, naye omushiriku bagenda mukuba ki? Kibooko. Ani yamukkiriza okusaala nga si musiraamu? Ani yamugamba nti ekyamufuula omusiraamu kwe kwambala jiribaabu n'enkofiira? Atali musiraamu ebyo tebimukakatako. Atali musiraamu tasaala, alina kulinda kibooko ze. Omusiraamu yasaala. Kyova omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 13 ng'ali kweki kyakutereza nzikiriza z'abasiraamu. Enzikirizo yalaba nga zigenze zitereera kubanga teyalekeraawo. Allah n'alyoka assa esswala n'okusiiba n'ebisigadde. Kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza nti ensonga lwaki teyassa swala na kusiiba na bisigadde kubanga tezandikkiriziddwa nga abantu bakyasamira. Okuwaayo tekwandikkiriziddwa nga abantu bakyesibayiriza. Okuwaayo tekwandikkiriziddwa nga abantu bakyavunnamira kabaka. Hijja tezandikkiriziddwa nga abantu bakyalina ebigali wansi w'ebitanda byabwe. Yali hikima eyali awo. Kyova olaba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yawooninga omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti walaqad uhiya ilayki wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Twali tukussaako obubaka. Allah agamba mubaka we ekitonde kisinga okuba ekyebbeeyi mu maaso ge, khairu khalqillah. Yamugamba nti singa akutana n'ongattako n'ekintu ekirala, la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Naandisazizaamu emirimu gyo gyonna n'obeera mu bantu abagenda okwejjusa ku lunaku ng'okwejjusa tekukyagasa nannyini waako. Nab'ekitabo ebitiibwa, omushiriku teyandyetawaanyizza kusaala. Alyoka asooka atereza enzikiriza alyoka asaale. Bwe mulowooza Allah ali agamba ani? We yagamba nti amilatu nasiba tasla naran hamiya. Bangi bakola nga batawaana, ekiro n'emisana bafuna wuzu, kufuna wuzu mazzi ku makya, naye ate oluvannyuma lw'okukola nga batawaana ate Allah basuule mu muliro guyitibwa hamiya. Lwaki? Ezimu ku nsonga si be baali abatuufu ab'okusaala, tebaali basiraamu. Ate ng'omusiraamu yalina okukola ki? Okusaala. Kyova olaba ne mu mpagi z'obusiraamu 5 zijja zeddiriŋŋana mu bukulu. Esinga okuba enkulu yeesooka shahadatu an la ilaha illa Allah, kukakasa nti wali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eyo weggwa ng'olyoka ozzaako esswala. Lwaki wosaala ate ng'okyayinayiriza nga n'empagi z'obusiraamu zikugamba nti kito kiriiyo? Olina kusooka kuteereza esooka olyoka ogende ku yokubiri. Lwaki obuuka eddaala eriddako linnya eryokusatu ng'eryokubiri tonnalitereeza? Sooka otereeza eyokubiri obanga oyagala okola emirimu egigenda okukkirizibwa, egigenda okukuyamba okukutaasa. Allah agamba nti waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bangi bagenda tutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah nga baakola, baali balowooza okusaala n'okusiiba kye kisinga okubeera ekikulu, ne babikola naye nga empagi esooka baali tebannagitereeza. Enzikiriza yaabwe yali nfu. Bagenda tutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah, Allah abalaga emirimu gyabwe nga mingi mu mbeera ya nsozi. Nagibalaga nga nsozi, olina olusozi lw'esswala, olina olwa hijja, olina olw'okuwaayo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala
alagire kibuyagajje abeere ng'agifuuwa. Tekigenda kubeera gya mugaso gy'okola ki gy'oli, naye ng'ekituufu wakola ki wasaala. Okusaala kufuuka ddi okw'omugaso singa omuntu aba aterezezza enzikiriza ye. Okusiiba kufuuka ddi okw'omugaso eri nannyiniwaako singa omuntu atereza enzikiriza. Najjamu amabalaba ga shiriki, olwo aba agenda kukola Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okukkiriza. Akabenje akookusatu mu bufunze ke k'okuba nti omuntu singa agattako Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala naafa nga teyeenenyerezza Allah tagenda kumusonyiwa. Newankubadde yewandiikako kuba nti musaasizi musonyiyi eri ebitonde bye yatonda, naye yeewerera okubutasonyiwa muntu afudde nga badde amugattako n'ekintu ekirala. Inna Allaha la yakfiru an yushraka bihi. Eyo aya mugiwulira, kizibu okumalako olunaku nga togiwuliddeeko aya eyo. Allah ku lunaku lw'enkomerero tagenda kusonyiwa muntu afudde ng'ayinayirizi. Tagenda kusonyiwa muntu afudde ng'abadde agenda mu masabo. Tagenda kusonyiwa muntu afudde ng'avunnamira kabaka. Tagenda kusonyiwa muntu afudde nga yeddira mamba tagirya. Tagenda kusonyiwa muntu afudde nga yeddira ntabali tagirya. Kubanga oyo yonna shiriki. Oba okyali mulamu, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti asonyiwa omuntu yenna kasaanyanyereza nga tafuddeyo ku zambi lyakoze. Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, ngambira abaddu bange abaweddemu essuubi oluvannyuma lw'okukola amazambi amanene, la taqnatu min rahmatillah, temukutukawo na ssuubi nti Allah agenda kubasonyiwa singa mwenenyereza. Inna Allaha yakfiru dhunuba jamia, kubanga omuntu ng'akyali mulamu Allah asonyiwa amazambi gonna. Naye ate jjukira yatugamba nti wa anibu, mwanguyirize temulwawo kwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lilmauti ya'ti baghtatan, olw'ensonga nti okufa tumanyiwe kugenda kutuukirako. Lwaki olwawo kwenenyeza Allah nga tumanyiwe ogenda kufiira? Kyova yatugamba Ibn Taymiyyah rahimahullah nti la tuakhiru tawba, Allah gwagezesezza n'ezambi tolwisawo kwenenya. Fa inna lilmauti ya'ti baghtatan, olw'ensonga nti okufa kugenda kutuukako kibwatukira. Togenda kutegeera, ogenda kuzuuka ku makya ng'omanyi okyaliwo olunaku ogenda luzibya, naye nga lwe lusembayo. Kati omukkiriza asobola okugwa mu zambi, naye enjawulo ku ye n'abasigadde yayanguwa. Kyova olwa Allah yali atenda abakkiriza yagamba nti walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tebagenderera mu shiriki, tebagenderera nga baabye ennyimbe. N'ayabya ennyimbe omwaka ne gugwako ng'awulira abagamba nti okwabya olumbye shiriki, ne gugwako ng'okyabya nnimbe, ne gugwako nga irizi mu kiwato ekyalimu, ne gugwako ng'okyeddira mamba tugirya, omwaka ne gugwako nga tonneenenyeza Allah. Ekyo kitendo si kyabakkiriza. Abakkiriza lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tebalemera ku zambi mwaka mulamba nga bakitegedde nti zambi. Naye gwe oyagala bakuddiŋŋana emirundi emeka? Nga Allah yatuleetera ababuulirize ba mirundi ebiri, omu ng'ayogera omu tayogera. Yatulekera Qur'ani n'okufa. Bameka abaakafa nga bashiriku boolabyeko, nga si basiraamu boolabyeko, nga bafudde si basiraamu, naye nga badde bawulira nti kino kiri haramu, kino Allah yakigaana, kino Allah yakikola waati, nga badde bawulira. Bagenda kwekwasa ki mu maaso g'Oweekitiibwa Allah? Kati ab'ebitiibwa abalungi, akabenje akookusatu omuntu kaagwamu singa akola shiriki, kwe kuba nti singa afa nga teyeenenyezza Allah tagenda kumusonyiwa. Allah ajja kusonyiwa amusinkanye n'amazambi amalala agatali shiriki singa anaaba ayagadde, oba asobola okubabonerezaako akabanga
naye nga tebagenda kusiranira mu muliro. Naye omushiriku ne obanga wakola hijja 10, ne oba wasaala eswala ku Kaaba ezisukka mu 3, ne oba wakola ki n'ofa ng'omugattako, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa. Akasemberayo ddala akokuna, ate nga ke kadde kabusa akasinga kubaako obulabe, akasinga buno bonna obusatu bwe tumaze, ke k'okuba nti Allah wanaaba amaze okuyingiza omuliro, khalidina fiha abada, ogenda kugubeeramu nga Firawuna, ogenda kugubeeramu nga Obote, ogenda kugubeeramu nga bonna ba Abu Jahali, Abdullah ibn Abi Umayya n'abasigadde bonna abafa nga si basiraamu, naye nga gwe wangaala oyambala enkofiira, era bagenda kwewuunya nga muli nabo mu muliro. Bagenda kwewuunya nti Hajjati, gwe nga wali osaala, gwe nga wali weebikkirira, ate tuli mu kifo kyekimu. Bagenda kwewuunya, era obunnanfuusi bagenda kutenda n'obunnanfuusi. Walaga nga kungulu nti oli musiraamu, naye ate nga munda tewasiraamuka bulijjo. Wa idha laku alladhina amanu qalu amanna, we wajjanga mu muzikiti ekigendererwa kyo kyali basiraamu bano kulaba nti ozze oli musiraamu, naye tewali musiraamu, wallahi kigenda kubeera kibi, kigenda kubeera kibi. Wanada ashabu nnaari ashaba aljanna an afiidhu alayna min alma. Kyuvala tufaayo twebaza baganda baffe abateeka darusu zino okubeera nti message eno ebatuukako, akaseera kali nga tekannatuuka. Allah atugamba nti mu kaseera ako wanada ashabu nnaari ashaba aljanna, ab'omu muliro bagenda kukoowoola ab'omu jjana, an afiidhu alayna min alma, waki temutuwa ku mazzi tunyweko ge tulaba munywa, aw mimma razakakumullah, mutwe ku ebyo Allah bye tulaba abawadde, kubanga ab'omu muliro bagenda kuba balaba ab'omu jjana, nga n'omu jjana balengera abamuki. Abamanyi bagamba nti abanaakoowoola ab'omu jjana nga bali mu muliro bajja kuba bakoowoola n'amannya gaabwe nga babamanyi, ng'olaba senga awo ali mu muliro wuuli akukoowoola, ng'olaba neibawo gwe mwali musaala naye ali mu muliro akukoowoola, mpa ku mazzi nyweko. Naye Allah ajja kubaggyeewo omukwano ogwo mu bifuba byaffe. Kiriba kitanga n'abasengaawo, kiriba kitanga n'aba muganda oba mwanawo. Kyovula Allah tukanda ati ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara, abange mmwe abakkiriza Allah mutiise emyoyo gyammwe n'abantu bammwe ab'oku lusegero omuliro. Kitaawo tomuvaako, okimanya alina essabo, maama wo okimanya afuuwa emmindi, tomuvaako. Beera musaasizi gy'ali, message etuuke gy'ali, aleme kwekwasa kusika kitogi ku lunaku lw'enkomerero, kubanga Allah tutegeeza nti ebitogi by'abantu bigenda sikibwa. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Olunaku olwo omuntu agenda kudduka muntu munne, omukyala adduke omusajja, omusajja adduke mukyala we, omusajja adduke abaana be, kubanga bamubanja, teyatuukiriza buvunaanyizibwa gye bali. So Allah taase embeera eyo. Allah yagamba nti inna alladhina kafaru wa maatu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Abawangadde ku nsi kuno nga si basiraamu bashiriku, okufa ne kabataana ne kubatuukako nga tebasiramuse, ulaika alayhim la'natullah, Allah yabagwa mu kusaasira kwe, wal malaikatu wan nas ajma'in, bamalayika n'abantu abasigadde bonna basaba Allah agobe omuntu afudde nga mushiriku mu kusaasira kwe. Kyembadde njagalamu Allah agamba nti khalidina fiha abada, wanaaba guyingiziddwa tagenda guvaamu. Naye nga kyekikuviiriddeko ekyo kugattako Allah subhanahu wa ta'ala na kintu kirala. Ab'ebitiibwa nga tukomekereza biidhinihi tabaraka wa ta'ala, mukkirize mbajjukize nti ku lunaku lw'enkomerero
abaasinzibwa ku nsi kuno bagenda kwegaana ababasinza. Byonna bye mulaba bisinzibwa ebitali Allah mu majinni n'abantu bigenda kwegaana ababisinza. Ali wano nga olina gw'ogoberera mu bushiriku, oba olina ky'osinza kyonna, oba osinza ntaana, oba osinza lubaale, oba osinza shitaani, oba osinza nte, oba osinza, byonna bigenda kutwegaana ku lunaku lw'enkomerero. Saba Allah aleme tuteekamu awo. Obujulizi obulaga ekyo obusookera ddala Suratu Yunus aya ya 28. Allah yagamba nti wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum. Gagenda kubeera mawulire mabi eri abagatta ku Allah, kubanga buli mushiriku aba alina kyasinza ekitali Allah. Allah agamba nti olunaku lwe ŋŋenda okubakuŋŋaanya mwonna okuva gwe nasooka okutonda paka ku w'enkomerero. Thumma naqulu lilladhina ashraku makanakum antum wa shurakaukum. Oluvannyuma Allah agenda kubagamba nti mmwe abaasinza abakulu b'ebika bano bagabunga mudde wano, nammwe abakkiriza gabunga byagamba nammwe mudde wano. Allah bw'ati bagenda kubakola yawmul qiyama. Fazayyalna bainahum, Allah agenda kubaawula, kubanga kuno ku nsi waliwo ebibagatta. Bonna beddira nte oba mamba kyekibagatta, bonna bakika kimu. Kati ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kubaawula. Waqala shurakauhum, gabunga agambe bano abaamugoberera, ma kuntum iyana ta'budun. Bulijjo mwali musinza ffe, si kubaita okwegaana okwo. Abeddira emmamba nga tebagirya tebaategeerako nti basinza gabunga, naye ate nga gwe bakola ki? Gwe basinza. Ekyokuba nti tebakimanyi tekibaggisaako musango, kubanga wama kunna mu'adhibiina hatta nab'atha rasula. Allah si wa kubonereza muntu yenna okuggyako nga mumaze musindikira mubaka. Ali wano wenna olina kyeweddira, si gwe mulungi ogusoose kiwulira, ozze okiwulira naye tonnawuliriza, aye tonnakozesa bulungi magezi go. Yensonga lwaki ogenda kwejjusa ku lunaku lwaki? Waqalu law kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabi as-sa'ir. Kale singa nawuliriza. Musajja bwayimiriranga mu maaso gaffe awo ne butugamba naye tetwawuliriza. Au na'qil, kale singa twakozesa bulungi amagezi gaffe naye nga baagalina naye tebagakozesa bulungi. Allah atulaga nti ebibiri bagenda kubyejjusa, bibavirako okubeera mu bifo bagenda okubeeramu. Ma kunna fi ashabi as-sa'ir, tetwandibadde bantu ba muliro guno gwe tuyingiziddwamu. Kati bagabunga bagenda kwegaana ababagoberera. Ma kuntum iyana ta'budun, twali tetumanyi nti musinza ffe. Nga akaseera ak'okulongosa kakola ki? Babeegaanye. Kamathali shaytaana idh qaala lil insaani kfur falamma kafara qaala inni bari'un mink inni akhaafu Allaha rabbal alamin. Shaytaani kuva dda nadda neesambi eri omuntu, emala okukugamba nti kola obwenzi oba gendako mu ssabo, obulwadde obwo si bwa mu ddwaliro, neebaako ne byekulaga. Womala okukikola ng'eddawa ly'ebbali naga nti ekyo kale kyokoze nze nasobya Allah naye saatuukaawo. Olumu shaytaani etwewuunya, wallahi shaytaani erina abantu beyeewuunya nga bakoze ebyo byetaakola ki? Shaytaani yakola ezzambi eri naye ffe tukola agasukka n'eri. Shaytaani yagana kuvunnamira
Adamu alayhi salam n'agikuba mu kusaasirako. Shaitaani era ekakasa bulungi nti Allah yalina okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa era ekimanyi paka kati. Kyovula bagenda kutwegana, tugenda kulaba speech yayo nga Allah amaze okusalawo wakati w'abantu biidhnihi tabaraka wa taala. Kati abasinzibwa kuno ku nsi, aya eyo Allah atulaze nti bagenda kwegaana babasinza. Beera mugezi obeegaane nga chance ekyaliwo nga tebannakwegaana, kubanga bo bakwegaana oyagala oba toyagala. Mu aya endala Allah agamba nti wa idha raa alladhina ashraku shurakaahum, ogenda kulaba ku lunaku lw'enkomerero nga abaali abashiriku abakola shiriki nga beegaaniddwa be baali basinza. Qaalu rabbana haulai shurakauna, bano abaali abashiriku bagenda kugamba Allah nti wange omulezi waffe, be bano be twali tusinza, bagabunga, bakabaka, twali tuvunnamira, baatugambanga naye ffe nga tuwoza nti tubawa bitiibwa, naye baatugambanga naye baabo be baatuwoza. Tuli ffenna? Fa alqaw ilayhim alqawl innakum lakathibun. Gabunga agenda kusuulawo ekigambo agambe nti innakum lakathibun, wallahi balimba. Sifa ababagamba batukole ki? Batusinze. Mu kaseera kano tubeeganye, naye nga bwe baatujjukizanga nti bannanga obuvubuka obwo tebubajje ku mulamwa, obuvubuka obwo bwagala kubajja ku nnono zammwe, obuvubuka obwo bulina ebigendererwa byabwe ebyekusifu, tebuva ku nnono z'abajjajjammwe. Nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagende wa kitaawe omuto Abu Talib, nabagamba nti ya am, owange kitange omuto, kul la ilaha illa Allah, gamba nti wali kisinza mutuufu wa kujjawa Allah, siramuka. Abu Jahali ne Abdullah ibn Abi Umayya mikwano gye nga gimugamba nti atarogaba an millati Abdul Muttalib, oyagala kuva ku ddiini ya jjajjaawo, oyagala kuva ku nnono. Mu kaseera kano musajja n'agaana okusiramuka, n'afa nga takoze eki? Yagaana okuva ku nnono, n'agamba nti huwa ala millati Abdul Muttalib, sobola kuva ku nnono. Kati bagenda kugamba abo batulemezza ku nnono nti innakum lakathibun, abo balimba, sifa ababagamba batusinze. Mu aya endala Allah subhanahu wa ta'ala agamba waqila du'u shurakaakum fada'awhum, Allah agenda kugamba bano abagoberera abashiriku mubakowoole babeereko kye babayamba kale be baali musinza ku nsi. Allah agamba nti falam yastajibu lahum, bigenda kuba byabaweddeko dda nga tebasobola kubaanukula, makulu tebasobola kubayamba. wara'u al'adhab law annahum kanu yahtadun, oluvannyuma lw'okubalaga ku bibonerezo nga tebannabiyingira, bagenda kwegomba kale singa twali basiraamu, singa twali baluŋŋamu, singa tetwagoberera busajja obwo, busajja bwatubuza. Mu aya endala era eraga nti abasinzibwa bagenda kwegaana n'okwesamba abaabasinza. Allah yagamba nti idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, jjukira ku lunaku luli gumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu bo bakujukize abaagobererwa mu kusinza ebitali Allah, kubanga waliwo betugoberera. Tuli ffenna mujjukire ku lunaku olwo abaagobererwa bagenda okwegaana ababagoberera nga Allah amaze okubakola ki? Okulaga ku bibonerezo. watabarra'at minhum al-asbab wataqatta'at minhum al-asbab, ensonga ezaali zibagatta nti ono wa kika kyange, tuli ba kika kimu, tukuŋŋaana buli ennaku zomeza 25 Desemba mu kyalo, empewo ne zitufuuwako, nga kye kibagatta Luganda oba kika. Ensonga ezaali zibagatta ku lunaku olwo zigenda kuba ziweddewo.
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا bano abaagoberera mmwe abaagobereranga bakulu b'ebika nga balagidde bagenda kugamba nti law anna lana karra Allah waffe tuweeyo chance emu otuzzeeyo ku nsi natabarra minhum kama tabarra'u minna tubeegaane nga bwe batwegaanye bagenda kutwegaana weebeereremu ng'akaseera tekannakola ki bwe bakugamba nti shiriki mubi ne waaba taatawo yakugambye ne waaba maama we yakugambye ne waabaani wallahi mugambe nti shiriki Allah yakola ki wona amugoberera mu mbeera efaananayo etyo akaseera kagenda kutuuka agenda kwegaana wejjuse naye ng'okwejjusa tekukyalina mugaso eri nannyini waako. قال تعالى الله سبحانه وتعالى يقام ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ogenda kulaba ku lunaku lw'enkomerero ng'aboonoonyi bakotesa emitwe gyabwe bibaweddeko inda rabbihim mu maaso g'omulezi waabwe Allah nga bamusaba rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal omulezi waffe tukolera ekintu kimu tuzzeeyo ku nsi tulabye era tuwulidde tetugenda kuddamu kukola shiriki onaaba tuzizaayo tetugenda kuddamu kusinza bitali Allah irizi tugenda zisumulula abakulu b'ebika tugenda kubeesamba tugenda kwesamba shiriki tugenda teeka mu nkola ebiragiro byo tugenda kweziizaako byotuganye onaaba tuwadde chance ey'okubiri naye Allah agenda kubaddemu abagambe nti awalaw nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akum an-nadhir ansi egenda kubajjira Allah agamba nti wahum yastarikhuna fiha bagenda kubeera mu muliro nga bali mu kuboyaana rabbana akhrijna minha omulezi waffe tujje mu muliro otuzzeeyo tukole ebyo bye tutaakola tubeere basiraamu abannamaddala fajaahum aljawab okuddamu kugenda kubajjira awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar tetwabawangaaza akabanga ebbanga myaka 3 nga buli omu gyali gimumala okutereerezaamu byalina okutereeza enzikiriza myaka 3 gitumala bebitiibwa emyaka 4 gikumala okutereeza ekyokubiri alam ya'tikum nadhir tetwakusindikira babaka nga baali bamuddiringanwa nga bakutiisa babatiisa akabenje k'olunaku luno okwo lunaku kugenda kubeera kwejjusa kw'abantu ku lunaku tugenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala naddala bano abaagoberera be baali bagoberera ya wailata laitani era Allah atugamba nti kubimu abantu bagenda okwejjusa bagenda kwejjusa emikwano emibi gye baalina teri muntu akola zambi okujjako nga mukwano gwe yamusikiriza okulikola kyovala tulina okwegendereza ennyo emikwano gyaffe eyagenda mu ssabo waliwo eyamulagirira eyakola obwenzi waliwo yamuyambako mukwano gwe yatandika osala ebimemeya muvubuka yalina gwe yalabirako mukwano gwe eyagenda ofuna looni waliwo yamulagirira nti wano interest si nene buli zambi mikwano gyaffe kivala tulina okwegendereza emikwano gye tukola ki tugenda kugijjusa ku lunaku lw'enkomerero ya wailata laitani lam attakidhu fulanan khalila nga zinsanze nze nga ndabye kale singa saafula hajjati gundi mukwano gwange wa ku lusegere bwe nafuna ekizibu oyajja okundaba yandagirira ssabo bwe nali neesambye abakulu b'ebika eyaŋŋamba nti eno nnono osigaza obusiraamu bo ne bino tebirina buzibu yeyaŋŋamba lakad adallani ani dhikiri bada idh jaani yanzijja ku bulungamu oluvannyuma lw'okubeera nti obulungamu bwali bunzijidde Allah yansindikira omubaka niyo omukwano guno tusaba Allah atuwe emikwano emirungi ku
kubanga emikwano gye tuviirako gigenda tuviirako ebizibu ku lunaku lw'enkomerero naye nga n'okwejjusa okwo tekukyagasa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa. So akadde kagenda kubeera kazzibwa ab'ebitiibwa era akadde ako Allah subhanahu wa ta'ala ke yayogerako mu Qur'ani suratul Hajj aya ey'okubiri aga nti watara nnasa sukaara wama hum bisukaara walakinna adhaba Allahi shadid. Ogenda kulaba abantu ku lunaku olwo olw'okwejjusa nga balinga abatamidde naye nga tebannanywa mwenge. Walakinna adhaba Allahi shadid, naye olw'okuba Allah abalaze bulazi ku kibonerezo ku muliro nga gwaka agamba mugenda kuyingira okwo bagenda kutamiira naye nga tebanywedde mwenge. Edda twali tukyasoma batulaganyisanga okutukuba ng'omuntu asobola okufuka mu ngoye just bamulaganyisanga bagenda kukuba kibo oba alabye kube bakuba nga yaddako abalala bazirikanga. Weeshiwe kigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero. Ke kaddaako Allah ke yayogerako mu aya eyo. Kyova olaba era Allah yatugamba nti wala tahsabanna Allaha ghafilan. Allah ke yategeeza akaddaako tutemulowoozanga nti Allah subhanahu wa ta'ala mugayaavu ku bye mulaba abashiriku bye bakola. Mulowooza nti Allah sitabalaba, bweyongera okugenda mu masabo bongera kuba bagagga, bweyongera okukola obulyazaamaanya gye bakoma okubeera mu bukulembeze, gye bakoma okukola byonna ebikyamu, Allah nga ayongera kubakola ki? Temulowooza nti Allah tamanyi bigenda mu ki mu maaso. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Temulowooza nti Allah mugayaavu tamanyi bigenda mu maaso kwebyo abalyazaamaanya bye bakola. Obulyazaamaanya businga okuba obunene ye muntu okukera ku makya n'akola shiriki. Temulowooza nti Allah talaba bigenda mu maaso abashiriku bye bakola. Allah akumanyi, akulaba ng'obikola, atula mu kifuba ky'amanyi mulimu shiriki, atula mu kifuba ky'amanyi oyinamu enzikiza ezitali ntuufu aziraba, naye akyakuleseewo. Tolowooza nti Allah mugayaavu gy'oli. Innama yuakhiruhumullah, Allah kyakoze si kirala okujjako akulindiikiriza liyawmin tashkhasu fihi al-absar, olunaku amaaso gagenda okumyuka. Luno lwetwogerako gagenda kukumyuka, okotoke wansi omutwe, ya wailata nga zinsanze, naye nga byonna tebikyagasa. Akadde Allah yakakuwa n'ababaka abayasindika. Zezo ansa bbiri Allah zagenda okuddamu, bonna bagenda okumusaba okukomawo ku nsi balongoose. Zezo ansa bbiri, tewali yakusatu. Awalaw yu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Saakuwangaaza akabanga nkamanya. Wali oyagala emyaka emeka? Wayina ana wali oyagala emeka? Ayina enkaaga akyagaanyi, wali oyagala emeka? Ayina enkaaga oyagala emeka mwogenda okulongooseza? Myaka gikumala egyo gyonna gyogenda okuwangaala. Kyova olaba Fudayl ibn Iyad rahimahullah we yalaba omusajja, yasanga omusajja nga alina emyaka 6 naye nga akyali mu masabu, akyakola obwenzi, akyalina irizi. Kati omuntu w'emyaka 6 weesiba otayirizi? Myaka 6 ng'otuuse okufa n'obubonero obulaga nti onaatera weebuli envi ozirina, kuba envi kabonero akalaga nti onaatera weeteeketeeke, naawe okyagenda masabo. Subhana maliku ddunzi. Omusajja we yeewuunya, Fudayl n'amugamba nti wakubuuza kam atata alayka, wakawangala emyaka emeka? Nti 6. Allahu akbar. Aga 60 sana, emyaka 6 gye waakamala ng'owangadde. Mundu 60 sana tasiru ila rabbik, ogimaze otambula onaatera okutuuka. Kuba nabbi yatugamba nti mabaina 60, wakati w'enkaaga ne nesa. Omusajja ne yeewuunya n'agamba nkoze ntya?
n'atera okutuuka bwe kana ku ntambula n'atera okutuuka lega nti mpa ku magezi n'amugamba nti longoosa akabanga kakatono akakoze eki akasigadde Allah tagenda kuvunaana byakulembera. Ali wano ng'otuuse emyaka egyo tetugamba nti onaatera okufa naye onaatera otuuse tuli ffenna n'abatannatuukayo muyinza obutatuukayo nammwe mukoze eki mutuuse naye bwe munaalongoosa akaseera kammwe akasigadde Allah tagenda kubavunaana byakulembera naye kubanga owaana kimanye nti ebbanga liwakalawangalako lye linene okusinga ly'osigazza erisigaddeyo ttono kati wona alongoosa ettono erisigaddeyo Allah tagenda kuvunaana byakulembera kubanga wanaakusonyiwa ebyakulembera Allah tabikola ki tebutunula kasita akusonyiwa bwenenya naye wonaayo noona akaseera kakasigaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuvunaana by'osembezzaayo ne byewakola ki ne byewakulembera. Giga amagezi Fudairu ge yawa omusajja oyo nange gembawanga nange ngeewa nti bannaye tugezeeko okulongoosa akaseera kaffe akatono akasigaddeyo Allah aleme kutuvunaana byakulembera. Bwe tunaayo n'akaseera kaffe akatono akasigaddeyo Allah agenda kutuvunaana n'ebyakulembera. Kati Allah kyatugamba titemulowooza nti abakola byonna bye bakola abavvoola amateeka ge n'ebitali ebyo Allah subhanahu wa ta'ala mugayaavu gye bali wabula abalinzi akaseera amaaso gagenda kubakola ki gabamyuka nga banaatera okusinkana Allah gabamyuka tuli ffenna bamalayika nga bazze embeera tebeera ya bulijjo tuli ffenna gamba la ilaha illallah tebagenda kusobola wadde nga bawangadde balina ekifaananyi kyakungulu eky'obusiraamu. Allah agamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dunya wa fi lakhira. Allah anyweza n'ekigambo ekinywevu bannannyini baakyo nga banaatera okufa ne mu kabuli nga batuuse mu kabuli Allah bakola ki abanyweza. Kati ekimu ku bizibu eby'omushiriku byafuna nti Allah tasobola kumuteebesa kigambo ekyo nga naatera okukola ki okufa. Agenda kiteebesa yenna eyakiwangaalirako mu mbeera y'okutuukiriza ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti man qaalaha fi akhiri kalamihi dakhala aljanna, akisembyayo mu bigambo bye ayingira ejjana. Tusaba Allah atusobozese okubeera nga kitugenda okusembyayo mu bigambo byaffe nga tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Finally tujja kuba tuli awo nga kaweejumbira sheitaani yennyini lamma qudhiya al-amr, Allah nga amaze ossalawo wakati w'abagenda okuyingira ejjana n'omuliro nga bamaze okuyingira no nga tebannaguyingira naye nga Allah amaze ossalawo nti bagenda kukola ki kuyingira. Allah agenda kuwa sheitaani chance abeere ng'ayogerako eri abagoberezi be ku lunaku lw'enkomerero. Wuliriza bulungi ebigambo bino. Sheitaani ofunye akakisa, oli wa mukisa okuba nti ogenda kuwulira ku sipiiki ya Ibulisi ya sheitaani gyegenda okuwa ku lunaku lw'enkomerero nga tonnatuukayo, eri abatagenda kugiwulirako mu bulamu bwabwe ate nga bagenda kugiwulira ku lunaku lw'enkomerero. Tusaba Allah aleme kututeeka mu bagenda kuwulira sipiiki ya sheitaani ku lunaku lw'enkomerero. Allah yatulaga nti agenda kuwa sheitaani ka chance eyogereko eri abagoberezi baayo nga Allah amaze okusalawo nti bamuliro naye nga tebannaguyingira. Tuli ffenna ebitiibwa. Allah yagamba mu suratu Ibrahim aya ya 22. Aya eno ddayo naawe ogisomeko olabe ebigambo sheitaani byegenda okukozesa mu kwegaana n'okwesamba abagoberezi baayo ku lunaku luli, abagenda okugyekwasa nti yeyababuza. Ate n'ekirala, lekera okwekwasa sheitaani nti yeyakubuza. Lekera okugamba sheitaani nti yakuviirako okugenda mu ssabo. Toddamu okugamba sheitaani nti yakuviirako okugamba nti kuwabya nnyimbe, nti kwesibayirizi, nti kusala birevu, nti kulinnya mu ngoye n'ebisigadde byonna. Sheitaani kyo gyekwasa kubanga talina maanyi gy'oli,
tekulinaako buyinza nga weegenda okwogera wano ku lunaku olwo ng'abantu bagyetalirira bagibuuza lwaki watubuza. Allah ayokyemu ggwe ffe atuleke kubanga gwe watubuza. Allah agenda kugiwa chance ebeere ng'eyogerako eri mikwano gyayo. Allah agamba mu ssuula eyo nti waqaala shaitaanu lamma qudiya al amru, shaitaani egenda kuyimirira ala ruusi al khalaik, wakati mu nkuyanja y'abantu y'abagoberezi baayo, nga buli omu agiteze amaaso alinze ki kyegenda okwogera. Egenda kugamba ensonga ziri 6. Speech yayo tegenda kubeera mpanvu, niyo erimu points mmeka? 6. Tuli ffenna? Egenda kugamba ekisooka nti inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, mukkirize mbategeeze olwaleero nti amazima gali nti Allah yabalaganyisa endagaano ennungi era ey'amazima. Endagaano ki ennungi ey'amazima Allah gye yatulaganyisa? Yatulaganyisa nti anaafa ne tawhidi agenda kuyingira ejjana. wa wa'adtukum fa akhlaftukum, nange ne mbalaganyisa eyange ey'obulimba ne musalawo ne mugoberera ebyange. Shaitaani egamba mikwano gyayo ku lunaku olwo, Allah yabalaganyisa endagaano ey'amazima, nange ne mbalaganyisa ey'obulimba. Saabakaka kugoberera byange, wabula nange nalabiraawo nga mungoberedde. Kyekisooka. Ekyokubiri egenda kubagamba wama kaana liya alaykum min sultaanin illa an da'awtukum fastajabtum li, saabakaka kungoberera naye bwe nabayitanga mwayanukula. Saabakaka kungoberera naye bwe nabayitanga mwakkirizanga mwajjanga. Bino ebigambo shaitaani ebigamba bakwano gwayo ku lunaku olwo, mu mbeera yakubeesamba, yakubegobako, yakubeegaana. Tusaba Allah tusobozese twegaane shaitaani nga tunatwegaana. Ekyokusatu mu bufunze egenda bagamba nti fala talumuni walumu anfusakum, olw'okuba nti saabakaka kungoberera mwabangoberera, temugezaako okuddamu okuŋŋamba nti nze yababuza. Temunnenya, munenye emitima gyammwe. Mwali boonoonefu. Singa temwali boonoonefu, we nabalaga eby'obwonoonefu temwandibikkiriza, kubanga waliwo ebintu eby'obwonoonefu waliwo bye nabalaga ne batabigoberera. Shaitaani esobola okujja n'ekulimbalimba okole obwenzi, n'ogamba sijja kukola bwenzi. Kitegeeza ekulaza ekikyamu n'okigaana, toli mwonoonefu. Niye omwonoonefu eba akola kyemulaga ayanguwa mangu, kubanga oledde muki? Mwonoonefu. Tusaba Allah tutaasa obwonoonefu. Era mu ayati endala Allah atulaga nti shaitaani egenda kutwegaana etugambe nti mwali boonoonefu. Singa temwali boonoonefu temwali ngoberedde. Tusaba Allah tutaasa obwonoonefu. Katerega fala talumuni walumu anfusakum, temunnenya mu mbeera yonna mwenenye emitima gyammwe. Ekisooka, nabalaganyisa endagaano yange yali ya bulimba. Ndagaano ki shaitaani zetulaganyisa ez'obulimba? Ekulaganyisa nti wona agenda mu ssabo ogenda gaggawala. Kyogamba buli agenda mu ssabo gaggawala. Bayitirivu bafiira mu bwavu naye nga tewali ssabo lye batagenzeemu. Kitegeeza si buli agenda mu ssabo nti akola ki? Kati shaitaani eraganyisa mikwano gyayo endagaano ezitali ntuufu ez'obulimba, bo ne bazigoberera. Kyegenda okubagamba wali nti Allah yabalaganyisa endagaano ey'amazima nti we muneewala shiriki mugenda kuyingira ejjana, we muneewala obwenzi mugenda funa bino, we muneewala looni mugenda funa bino, we muneewala bino mugenda funa bino. Byali bya mazima, mwabireka ne musala okugoberera nze. Kati ekyokusatu fala talumuni walumu anfusakum, temugezaako okunenya, munenye emitima gyammwe. Ekyokuna ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi,
wano egenda kati ekuba mu bagita last nail in the coffin, omusumaali ogusembayo mu coffin. Bakuba omusumaali anti bamala okujja nga bamulabako ono gwe bagenda oziika, batali basiraamu. Akaseera katuuka nga akaseera kaweddeko ne babikkako ne bakubako emiki bagende bamukole ki. Kashetaani egenda okukomekkereza speech yaayo, egenda baga nti kati mu kaseera kano ebyokunneekwasa tebikyagasa, kubanga sikyasobola kubataasa ate nammwe temwina kye musobola kuntaasa. Allah gye yangoba. Kati oluvannyuma lw'okutulaga endagaano zaayo ez'obulimba ku lunaku lw'enkomerero, mirira mu maaso ga mikwano gyayo ebagambe nti mpakanya ekyokuba nti mwansinza, si kye mwandikoze, nze ani gwe mwasinza ng'omulezi w'ebitonde byonna waali. Ekisembera ddala nga tukomekkereza ab'ebitiibwa, egenda kubagamba gye kisinga okubeera nga kisesa, egenda kubagamba ti inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Sheitaani egenda kuyita abashiriku balyaza amaanyi, aga nti inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, abalyaza amaanyi balina kubeera mu bibonerezo ebitalina kkomo ebiruma. Laba sheitaani weekugamba gwe nti oli mulyaza amaanyi ate nga yesinga obulyaza amaanyi. Okwo kwegaana okw'ekika ekyawaggulu. Weegaane sheitaani muganda wange nga talina kwegaana. Bino bigambo biri mu Qur'ani, Allah yabitutegeeza. Tuli